Njagala okulamusaako mukwano gwange ampuliriza weebale nnyo bali ddala kutambula ne EKTV olutimbe gagadde. Nze AK Master emabega w'omuzinda lukulabika nga nkwanjulira ensonga zonna. Nja kusaba n'obuwombeefu video eno sooka ogiwe ekigalo ate munange ompya subscribinga kona nekkadde osobola okubeera nga tosoba video zaffe ze tuteekayo. Mukwano gwange video eno nkusaba ogirabe n'obuwombeefu ogimaleyo mpaka gyekoma. Ebigambo bingi ebizze nga byogera ku kibiina kya National Unity Platform nga byetoololera ku Hon Mathius mpuga ono nga yakulya oludda oluvuganya mu Parliament kw'ossa ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusikangana ebitogi ebigambo ne biyisiŋŋana naye mukwano gwange tugenda kutunuulira vidiyo eno n'ebigambo bya Honorable mpola mpola kimu ku kimu ombuulire mu komenti gw'oteesa otya nga ggwe. Abaka bange nze ng'omuntu ndi mumativu nti batambudde bulungi. Waliwo omulimu ogwokola ogutannaba kuggwa. Yes, omulimu ogwo tulina ogukola nenjuna gukola nga tuwuliziganya. Tetusobola gukola nga twenenya, tetusobola gukola nga tulumbagana. Bw'oba oyagala ogamba nti mpuga takoze, sooka olage nti mpuga omuyambyeko okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe. Bw'oba tomuyambyeko obuvunaanyizibwa okusirika oba si ekyo oli nakigwanyizi era oli wankwe. Yes, nakugambe tugenda kutambula mpola mpola mukwano gwange tusobole okubeera nga tunyonyoka kubanga okusomooza kungi ate kuli buli wamu. Honorable Mathius mpuga ono ekisanja kye kigenda kumala emyaka 2 n'ekitundu. Bw'aba ng'akoze bulungi then baddemu bamwongere ekisanja ekirala. Bw'aba takoze bulungi babeera baddembe okumuggyamu ne bateekamu omuntu omulala. Naye kye mmanyi nze ng'omuntu nga bwe nnakunyonyolako wano mu waaka waffe nti ababaka bangi ne bakansalazi bangi bachairman ku districts bangi mukwano gwange nga bambala akajoozi kungulu kamyufu n'enkofiira belt myufu naye nga munda balina akajoozi akalala. Honorable Mathius mpuga tasobola kukola 100 ku 100 ate era kyemmanyi tasobola kubeera nga asiimibwa buli muntu. N'olw'ensonga eyo nze nga nze mbadde njaga tusooke tulabe biki byakoze era banne batambula nabo bamuyambye ekimala nga tonnaba kubeera nga gw'omunenya kiki kyokozeewo ng'omuntu. Bye tulina okukola tulina okubyogerako ndebekkaanyaako ate nga bwe ŋŋambye nti twaliwo alina kisawo nti Pulezidenti Kyagulanyi alina ekisawo nti alinamu obukoli obwajjamu n'agamba genda naako ate totunula mabega. Embeera teriiwo mu NUP. Nga munnabyabufuzi omugundiivu ensonga yonna entumibwa okukola ngibuuza nengitangaala ate nange kuba nyina obuvunaanyizibwa ogiguza bannange abankwasibwa ate nabo ne bagikola ne bagitangaala. Ba honorable bangi abali mu Parliament naye bw'oba owuliriza enjogera yaabwe bwe baba boogera ku mukulembeze waffe tebamuyita President Robert Kyagulanyi nga bw'olaba Honorable Mathius mpuga. Honorable Mathius mpuga amaze ebbanga mu Parliament era nkakasa ekyokukola akimanyi naye nga bwe nkunyonyodde nti bangi abaagala n'okulemesa nga beerimbise mu linnya ly'embutakola. Nze okufaananako ne Honorable Mathius mpuga Parliament mubeeramu ebyokuteesaako bingi. Ebiseera ebisinga mu Parliament baleeta ebbago ekyamazima nga lyakuteesebwako. Tosobola kukeera ku makyeya ogambe nti oyagala kuggyako Mwami Museveni ng'okeera bukeezi buli lunaku kulinnya ku mmeeza. Era nga Honorable bw'ayogedde waliwo ekiseera we kyetaagisiza okukangula ku ddoboozi naye si buli kadde nti mu Parliament bajja kubeera bakangula ddoboozi. Bajja kubeera nga batambula bafulume Parliament bagende bagaane okuteesa. Kiriko obulungi bwakyo naye ate kirina n'obubi bwakyo kubanga Member of Parliament alina emirundi gy'ateekeddwa okubeera nga alipootinga n'atula mu Parliament n'amalako session yonna nga tafulumye. Otegedde bulungi nti emirundi egyo bwe gisukkawo akakiiko ka Parliament baddembe okubeera ng'omuntu ono batula ne badiscussingako oba ne bamuleeta mu disciplinary committee n'annyonnyola lwaki tatula mu Parliament. Oba okitegeera
kubanga oba wajja kukiikirira abantu, kuleeta birowoozo by'abantu, kusaavinga abantu. Buli lw'obeera nga buli kaseera lujja mu paaliyamenti nga ggwe ebiryo bye bitakusanyusa, mmwe mufuluma ne mugenda ne mutambula ne mugenda, mmwe mukuba emmeeza ne mubeera nga mukuba emmeeza ne mulemesa okubeera nga paaliyamenti yeyogera, so kisobola okubeera nga kiteekawo ekifaananyi ekibi. Oba okitegeera, n'obutaleeta kifaananyi kibi kisobola okubeera nga kibaleetera obuzibu, kubanga twalaba wano ffenna ekyaliwo mu kukyusa etteeka lya togikwatako. Abantu bangi abamu baalwala, bahonareebo bennyini, abalala baamenyeka embiriizi, emigongo, honorebo Nambooze, honorebo Zaake yayisibwa bubi, so almost kutuuka kufiirwa bulamu bwabwe. Tetuyinza kubeera na paaliyamenti nga buli lunaku ebeera mu chaos. So wano waliwo obwongo obwetaagisa nti nga bwe nakunnyonnyodde nti ba members of parliament abamu bwe baba nga ddala kituufu baalya, tosobola kubeera ng'otambula n'abantu 100% nga ggwe bw'oba olowooza. Waliwo abaagala okulemesa honorebo Mpuuga. Njagala nkuwa ekifaananyi ekyokulabirako nti mu paaliyamenti muno mulimu abantu abamu ng'agamba gundi abeera ati akakiiko kano nga ssinze, gweyo gundi ankulira atya, nze nnyina okubeera nga mmukulira, oba okitegeera. So mubeeramu empiiga eyo, era n'ebibiina ebirala byonna nekitali kya Nuupu kyokka. Ekyokubiri, Nuupu kino kye kisanja kyayo ekisoose mu paaliyamenti, kibiina kikyali kito, kyetaaga okuwa obudde omuntu gwe bavuganya Mwami Museveni. Ekibiina kye kiri mu myaka 30 mu buyinza, era ye majority esinga obungi. So kati ekibiina kiri kirina experience, ekyokubiri kirina majority. Bw'otunuulira Nuupu erina ababaka bali mu 55 kwogatta ba MPs abalala ab'ebibiina ebirala ne ba independent. Oba okitegeera, so kizibu nnyo bateeka ku minzaani ne ba majority aba NRM. Ekyokubiri sipiika wa NRM, ekyokusatu vice speaker naye wa NRM. So ndowooza olaba okusoomooza okuli awo okugenda ewa Hon Mathius Mpuuga. So bw'oba onenya omuntu omunenya obala nti singa mbadde nze nandikoze eki. Wano ffenna ensonga eno yali etukwatako ey'okulonda okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Ffenna n'ab'ebweru, ffe Mwami Museveni yatulema Uganda ffenna nga twegasse nga tulonda, n'atulema okuggyako. Oba okitegeera nti twakuba akalulu okusinziira ku Honorable Kyagulanyi oba President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba akalulu twakawangula n'ebitundu 5 ku buli 100, naye twalema okuggyako Mwami Museveni. Kati awo ovaayo otya n'onenya Honorable Mpuuga omu yekka. So n'olw'ensonga eyo bwe tuba tunenya omuntu tumunenye naye nga tulekamu, tumunenye naye nga tumanya, era n'ekyokubiri birungi ki byakoze byatukoledde, era bw'abanga alemeddwa talina kyatukoledde. Lwaki talina kyatukoledde? Ekyokusatu, mwenga abaliwo mumuyambye mutya okutuukiriza by'alina okubeera ng'akola. Buli lwe mbeera ng'enseenene mu ccupa nga mulumangana enseenene zonna ziba zaakusiikibwa, gye baakutte ku mpaka neeyeerese n'etadduka nayo ne bagikwata bukwasi nga yeerese tekayanye, zonna zaakusiikibwa ziriibwe. So kati tulina kubeera nga tukkaanya bukkaanya anga aba National Unity Platform, tusale magezi ki okulabika nga tukyusa obuyinza abali ebweru wa paaliyamenti n'abali mu paaliyamenti munda, buli omu akola omulimu gwe, thani okubeera nga tusikanga n'ebitogi, gundi yalidde naye nga n'obujulizi oliwo tebumala. Nkusaba video gimpeera ekigalo, ompyo subscribinge, okone ne kade tubeere nga tukwatagana. Bye bye.